Byomirembe ekyokubiri 3:32 olw'abiri mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa, n'asaba Mukama n'ayogera naye, Mukama n'amuwa akabonero, naye Keezeekiya n'atasasula nate ng'ekisa bwe kyali kye yakolwa, kubanga omutima gwe gwegulumiza obusungu kye bwava bubeera ku ye ne ku Yuda ne ku Yerusaalemu. Mukama tukwebaziza nnyo olw'ekigambo kino mu linnya lya Yesu, amiina. Gamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo, sitole eno gye njogerako wano gye nsoma yemu ku sitole ezisinga okumanyibwa ennyo mu Bayibuli. Era ekyafaayo kino eky'omwami ono gwe bayita Keezeekiya, kumbi buli mulokole n'ayalokose eggulu akimanyi, kubanga buli muntu abeera mu katyabaga naye mu katuubagiro teyeerabira kusaba nga Keezeekiya bwe yasaba. Sitole ya Keezeekiya mu Bayibuli y'emu ku sitole ezituwa courage ne tutegeera nti for sure it is never late. Tewaliyo katuubagiro kosobola kubeeramu Katonda mwatasobola kukulokola, nti ne bw'obanga bamaze okuwriting off, kubanga kambabulire wassebe ne bannyabo ofundako okuba nti dokita yakuwritinze off, naye nabbi omulamba ng'avudde eri Katonda ng'ekimuleese Katonda yamutumye ajja akuwriting off akusiibule, omanya nti ogenze ofundako ne dokita. Keezeekiya yalwala n'alwala nnyo ne kituuka naye Katonda okumusaasira, naye nga tamusaasira kumuwonya, ng'amusaasira kufa nga tateeseteese enjuye. Kama nakanti omuddu wange alwalidde ddala, naye ekisinga okuba ekibi agenda kufa ng'ennyumba si nteeketeeke. Kye bayita okuteekateeka ennyumba, mwenna abali wano ndowooza mukimanyi, era buli muntu alina interpretation ye. Mwe mubeera okuwandiika eddaame n'olaga ebintu bwe biriba, n'olaga ki yabaye nfunye opportunity ekibuuzo ekyo. Bameka abali wano nga wawandiika eddaame wanika mukono? Tuyinawo abantu abagunjufu 2 bokka. Kyaki yo nerimu abagunjufu bameka? 3. Be bamanyi nti omuntu atuuka ekiseera n'ava mu nsi muno, naye oba olese keyosi y'amaanyi nnyo obutannyonnyola bantu. Ani agenda okusula emmanga, ani asula engulu, ani atwala ekiyungu, ani atwala enju, ani atwala ekinu, ani atwala ebbaafu. Mwe babagamba abababuulira enjiri eri ey'akajanja gye mwawulira nti omuntu kekamutanda n'akola eddaame aba atuuse okufa. Gamba neiba nti ako ke kajanja. Nze mbuuza, mwali mulabyeko ku balokole nga bafa? Wali oziseko ku mulokole? Ndaga mukono. Nze saagala kwogera n'abantu bataliiwo. Bafa. Ayatula ngano yakola ki? Yagenda mu ggulu. By the way, for your information, wano mu kanisa ffe tukkiriza ng'omuntu atuuka ekiseera n'afa. Kati bw'obanga si ye kanisa gye wali oyagala kwata ka bayibuliko ofuluma ogende. Ffe tukkiriza ng'omuntu atuuka ekiseera n'akola alya, era kye kitulokosa. Singa tetwali bakufa ate kati nga lumbanda okwokera ki? Lwaki sirya malawundi nenga malayo? Naye ffe tukkiriza ndi mulatuuka ekiseera n'ava mu mubiri guno n'akola alya, n'agenda ewa Katonda. Era bino byonna ebirungi byolaba tukola, tubikola si kuganyulwa nga tuli mu mubiri guno, tubikola bwe tulituuka okugenda tusobole okuba nga tuliko we tugenda, tusobole okwefunirayo akafo mu ggulu wa Katonda. Kati gwe babuulira enjiri yakajanja nti ogenda kuwangala nga nfudu olemere wano. Bayibuli eyo gyositudde gindage, ndaga Bayibuli eyo nagyo olaba ejjudde bafu, abo ositudde bafu. Ogirabye? Eyo Bayibuli yo gyolaba timuli mulamu omwo. N'oyo gw'owulira ngenda okwogerako ate era yamala n'afa. Kya butiitiizi nnyo, ate era nga si kya bugunjufu okulowooza nti ogenda kulemera wano emirembe n'emirembe.
olyoka otuuka okufa nga toliko yadde akawandiiko konna akalaga embuzi zo ziri luddawa, embizi waziteresaani, embuzi ani azirina, kabanja ki kewagula ne kootagula, ani atwala ki, kiri kiribeera ki. Naye abantu batya okufa. Singa otunula eno olaba abantu engeri gye bantunuulidde abantu bonna bagize bati aga musumba okakaza tugenda kufa. Bw'oba oyagala kuwa lunyiriri nsobola oddukuwa. Baalugamba Kezekiya baamugamba batya, teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Ye garanti. Ate ng'akimugamba Katonda mulamba akusinga okukkiriza. Katonda akusinga okukkiriza yeyakimwegambira. Ne bwe yamwongera 10 n'eki luli olunyiriri ne lusigalawo. Tebagimwongera butawandiika ddaame, bamwongera myaka kuwandiika ddaame bulungi ng'aliwandiika yeeteesa. Nkukakase, oyagala nkakase. Ne bw'oba wawangadde nnyo ng'enfudu z'emmengo tokyayinza kumala wano myaka 10 kubanga ekyo kiba kikontana ne Bayibuli. Bayibuli ekuwemeka yakoma kwemeka. Bayaba wangala olwenda yali Adamu ne Eva. Bano ab'omulembe guno Katonda yateekako akalimi n'agamba tewali yakkirizibwa kuyita ku 12 gibeere. Ibulayimu yakoma ku 17 kubanga yali favored nnyo wa Katonda. Amugamba 17 Ibulayimu naawe olimba wamala. Oyagala osigala wano nyonoonekeko gyogwe ogendere bwerere mugenda 17 gikumale jangu eka. Bameka bagala ogenda mu ggulu nga kyekyakulokosa. Kati eddaame liriwa? Leero enjiri y'olwaleero bannange esiikudde ebintu ebizibu ennyo. Mu ggulu baagala ogenda naye eddaame tebalina. Kale kankutereza omutima okuwandiika eddaame tekitegeeza nti ogenda kufa nkya. Kiraga bulazi nti oli mugunjufu, kiraga bulazi nti oli organized, kiraga nti olina order gy'oyagala esigalewo. Bw'oliba ogenze oyagala ebintu ebyo babikwate bwe bati. Bwe wayitawo emyezi 6 wangi ayayina embizi 3 ne weeyongerako embizi ey'okuna ng'ojjayo empapula ng'okyusa ng'ogambye eddaame lino likyusiza oluvannyuma lw'okuzuula ng'embizi zange ezaali 4 zifuuse 6. lisigala ddaame lyo okola amendment ebanga constitution. Omwana omuwala yatuwa ekyokulabirako kikambwe nnyo wano. Ze nakoma wano nga nvudde Bulaaya n'enviiri ne zinyimirira ku mutwe bwe ziti. Sikulimba. Omwana omuwala yagenda ennaku ezo saala n'atusinga ffenna abatudde wano amagezi ng'oggyeko abantu abasatu abawanisa emikono. Yalina eddaame ng'ate yali wandiika nga n'ebiragiro ebimu biragira musumba Kiganda. Baalimpa wali n'empunga n'okuwunga. Bw'oba toyagala ddi wanze litwale mu banka zitereka amadaame. Ogamba banka yo oba looyawo nti olirabye kopi yeeyo. Luvannyuma n'emyezi 6 olijjayo n'osomamu n'okola amendment n'oga nti enkyusizza ekkooti yange oyo omwana yanyiizizza ngimuggyeeko njigabidde oli mutoowe. Eddaame lyo olikyusanga bw'oyagala ogamba amendment. Ani ampulira ngambeko nti amiina. Ennyumba ezitali nteeketeeke ne Katonda tazaagala zireka emitawaana miyitirivu. Eno Bayibuli gy'olaba ddaame lyennyini. Ebintu byonna Musa bye yayagala aleke nga babikola nga bw'abyagala yaleka biwandiikiddwa wano. Buli kye bataawandiika wano Musa n'afa. Gone case. Abantu tebalina bayimplementing bintu bitali mu bwino nti balina okuddaawo batula olukiiko bagambe yalyanga mmere ki. Naye mmwe mwawulira ng'agamba ki? We yali alwadde yayogeranga atya? Yagala n'agamba neyega ate yali ng'agamba bw'ati ate n'abanga akikyusa. Buli ky'otalesenga owandiisa abantu bagenda kinyoola nga bwe baagala. Era ojja kubeera emagombe weewuunye oyagale n'okubuukayo okomewo bitereeze nga tuleeti. Eyo n'enjiri mbulire ya ddaame yakwagasa kuwandiika ddaame mu linnya erya Yesu. Teritegeeza kufa, litegeeza nti oli ki? Oli orderly, organized, olina order gy'oyagala okuleka mu kifo. Tukooye abalokole okutukozesa ebintu bye tutandikoze nga mutukosa n'emirimu egitatukwatako. Ffe ne tulyoka tuyingira mu nnyumba y'okutandika okugabanya sefuliya n'ebikopo n'ettampeko naki ebintu biwali waleese weekoleddeko. Bikanga otadde mu ddaame yo ndi bwenfanga abalokole be banziikanga.
oli okola be Kiganda bwenyimira wenti kwali ku ntana yonkanga bale wenti ngenti ayeyita omusiraamu asale wano nga nyina bwino nalongo nyimirira bwende baga nti oba mweyita basajja ku kino ekiwandiko kyeyawandiika ayeyita omusiraamu ageze asale wano. Omuntu alina ekiwandiko omwepankirako naye munange bw'oba tolina kewaleka era tukuleka bulesi ne bakwambaza manye esanda ne bakusiba esanda bulungi nnyo ne basima mwanda anaani ffe nga tukubwa ku lwaki nga tukubwa olina kyewatugamba era bali kasita bakalambira ne bagamba muleete omukakafu nga yalokoka nga tubagamba oba biyingiddemu ebikonde ffe katudde ebbali kubanga n'omufu talina obwino gwe yalekawo yalaga nti ndi mulokole era bwe mbanga nfudde banziikanga mu kirokole tiwali bwino bali batugamulete bwino situmulina ng'ani akubweza empyo z'obwereere ku muntu ayafudde dda kati abategedde bategedde era bagenda ga nti amiina naye era owulire engalo olutalo luli eyo kati lwogerekeka nkama yeebazibwe. Keezeekiya basobole banyabo gwe njogeddeko olwaleero Katonda ajja gy'ali oluvannyuma lw'okulwala ennyo ng'amugamba nteekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Ng'eggulu limaze okukoonako sitampu naye Katonda akoonyeeko era ne bawa omwami nabbi gwe baayitanga Isaaya agenda atuukirize ekiragiro ekyo. Kati nyenze ku njiri y'olwaleero njogera ku maanyi agali mu kwebaza era n'akabi akali mu twebaza Katonda. Keezeekiya yali musajja musabi ng'era atya Mukama. Olwawulira obunnabbi obwo Bayibuli egamba nti n'akyukira ekisenge n'agamba Mukama, newankubadde nkimanyi nga ndifa naye is this the right time? Nga mbadde nkyalina bingi byenkola nga wabaddewo bye sinnakola bulungi. Abaana bange, ennyumba yange etannaggwa, projekiti yange, tunulira obwakabaka Mukama, laba kino. Bayibuli egamba nti Keezeekiya n'akyukira ekisenge n'akaabirira Katonda nga tayagala nakulaba mu feesi ya Isaaya. Kubanga omuntu amaze okukuleetera obunnabbi obuteekateeka ennyumba yo ogenda kufa so togenda kulama. Owulira nga talina nakyoyagala mugamba kirala, yamutunulira nga talina kyamwongerako. Kubanga wulira Isaaya bwe yaleeta obunnabbi nga nabbi yenna bwe yandirowoozezza era bwe yandiwulidde. Kati kanjogere kino, buli nabbi yenna essanyu lye liri mu kulaba ng'ekyo kyalagudde kituukirira. Wangi buli nabbi yenna essanyu lye liri mu kulaba nga kyalagudde kikola kitya. Isaaya bw'amala okuyimira mu maaso ga Keezeekiya n'amugamba teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Ekintu kyokka ekikuumira Isaaya mu katale nga tebamugobye, nga tebamuŋŋodde, nga tebamuggyeemu bwesiga, Keezeekiya kukola mulambo, kyekyokka ekimukuumirawo kuba kyeyalagudde. Keezeekiya ye n'amanya nti oyo alowooza bw'atyo andaguddeko bw'atyo yaleese bunnabbi bwe, tayinza butayagala bunnabbi bwe bugaane kutuukirira, n'olwekyo simwetaaga. Era tiyatawana namutunulira, yatunulira ki? Naga ni Mukama, bw'obanga tosobola kumpulira watali Isaaya leero luno. Bayibuli ga n'akyukira ekisenge naga ni Mukama, jjukira bwe naweerezanga mu maaso go n'omutima ogwe talina bukuusa, naye nkolanga ebyali birungi mu maaso go, nenkola ebirungi, nempeereza, nentambula bulungi, nemba mwesigwa, nayamba abaavu, nayamba abanaku, naweereza mu nnyumba ya Katonda, nakola kino. Mukama, tosobola kunyongerayo kiseera, mpaayo akadde, ontwala wa mu bantu bonna nze gwolabye okusookerako. Ekibuga kino nga kijjudde abakaafiiri abatalina nekibagasa. Maama era bw'onoonya ow'okutwala era olaba nze lwaki onsookerako. Keezeekiya n'akola oluyombo ne Katonda n'amujjukiza ebirungi bye yakola, n'amugamba Mukama, mu kibuga muno timulimu yadde abantu abatalina yadde akantu konna ke baali bakukoledde, ng'oli talina ke yali akoze, nga ne mu kibuga amala budde bwa bwereere. Bw'oba onoonya wakutwala lwaki totwala oyo? Bw'obanga bwakkeeredde ng'onoonya gw'otwala, yunja oyo modolo eyo, yunja sikulimba. Ne bwe bakanisa
wona wetu tudete waliwo omuntu atalina kye yali akoledde Katonda era Katonda alabayo gwe. Neiba mutunule mu maaso. Mukama yebazibwe. Atandise okutya kati eyo essala gy'osabye enkambwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Keezeekiya n'agaana neyeekalakaasa n'akola oluyombo ne Katonda n'amugamba Mukama okufa si kwe ŋŋaanyi naye okuntwalako akati ŋŋaanyi obeera onjiikiriza nnyo ng'ekibuga kyonna kijjudde abantu abatalina ke baali bakukoledde. Nze nyina bye nakkolera ate nyina bye mbadde njagala okukolera ebirala. Nyina pulaani naawe. Mukama nyina bye nayogera juzi bye ngenda okukola kati ontwala ani agenda obbikola. Nyina ne bye nakola nyina ne bwe mbadde nyamba. Bannaye mbabuulire okubeera mu bulamu buno ng'olina puroguramu ne Katonda kirungi nnyo. Ng'olinayo ekintu kye mukolako gwe ne Mukama nga mukiri mwala oba ng'olinayo akaana k'oweerera kaana nfuuzi oba ng'olinayo omukadde gw'ozimbira ennyumba oba ng'olinayo ennyumba ya Mukama gy'oliko ky'okola ng'olina ekintu ky'okolera Katonda bannange kirungi nnyo. Kubanga singa tekyali bwe kityo Keezeekiya yali agenze kalasi yali awedde. Ekiremesa Keezeekiya kungulu kujjukiza Katonda bye yali akoze. Mukama n'awuliriza ng'omusajja akalubye agaanye okgenda. Bane Katonda ono bano abatamumanyi be bawandika ku mmotoka zaabwe mbu God's judgment has no appeal. Abula kuba tebasomanga Bible. God's judgment has got an appeal according to this scripture. Come on, amina. Katonda n'awulira. Era olwawulira Katonda n'alyoka adduka emisinde n'ayimiriza Isaaya oli ayabiragudde. Abakola ku bya sawundi guno gwavuddeko bannaffe abali mu sawundi guno teguliiko ne sawundi agenti wa muwaawa n'alabika teyasabye. Mukama yebazibe. Katonda n'ayimiriza Isaaya n'amugamba Isaaya nti yimirira omanyi ekibaddewo nti omanyi bw'ogenda okuddayo nti ate wa nti omusajja gy'ova okumulagula gw'ogambye nti ateeketeeke ennyumba agenda kufa akawungeezi tagenda kulama atuuse okulama. Omusajja ng'asabye Saala nkambwe kyatanzijukizizza nga tekiriiyo. Buli ke yali akoza nti akwogedde araapinze buli kye yali akoze akinangidde wangi. Isaaya n'agamba Katonda naye Mukama nawe beera feya. Kaakati nze sigenda kusobola nkamale bumazi nze gwe wabitumye. Kaakati nzireyo wali omusajja gwe mbali manyi agenda kufa bwe maze omulagula mpitire nawali ewaani ewa Amos ne mugamba nti nva wa Keezeekiya agenda kawungezi ka leero. Bwe nvudde wa Amos mpitidde wa Yakobo n'ambuuza ovaawo ne mugamba nva wa Keezeekiya mbadde mutwalidde bunnabbi agenda kufa kawungezi. Maze okulya amayinja gonna ekyalo kyonna nkibuulidde. Kaakati ate omusajja alame nze kati sigenda kusuwala nzigwewo n'okugwawo abantu tebagambe nti ndi nabbi wa bulimba. Isaaya n'afuna obuzibu kubanga ate Katonda ajooga yaddirira ddala ono yamulagula nti ogenda kufa ate gwe yatuma n'agaddayo mugambe takyafudde. Abategedde bokka be bakuba engalo ku ssaawa eno nange oluvannyuma n'abawo okubikkulirwa. Katonda muveeko ayagamba nti tolifumbirwa yagenda okuba metroni ku mbagayo. Ekyuma ekyagamba nti oli mulwadde wa siriimu kyekigenda okuswala nga kyekimu kyekigamba tunoonya siriimu tetumulaba. Katonda bw'atuma Isaaya okubika bw'aba akuzzaawo tatuma mulala atumira ddala Isaaya yakuzaawo. Tonnategeera byenjogera. Ayagamba ntolina gy'oliraga yagenda okunona ku airport ng'okomawo.
Isaaya ayayogera nti ogenda kufa ye Isaaya agenda gandi Mukama akwongedde emyaka. Kezekiya abaali awo nga Isaaya ayabudde ng'abuuza ssebo gy'oli nti gyendi onsonyiwe biri bye nasoose okwogera naye nabyo Mukama yadde abintumye naye lwakubanga atansisinkanye mu kkubo nangamba mbu ogenze n'osaba mbu n'olemerako mbu n'okaaba amaziga aŋŋambye nzije nkugambe nti akwongedde emyaka 15. gwe obwo obugalo bw'ekikatuli ky'obukuba lwakuba tomanyi myaka 15 gye gitegeeza. gwe 15 okugikwongera ng'obadde ogenda kufa kawungeezi. bw'oba oyagala okumanya emyaka 15 bwe giri eminene nga bagikuwadde ng'obadde ofa kawungeezi ne bakuwa 15, oba oyagala okumanya bwe giri emigazi genda obuuze Bukenya. Genda omubuuze omugenzi owulira ogenda jajjagani mpulira ng'omusango ogwavuddewo naye nga tegukyaliwo naye omugambi fulumu ddeeka owulira ng'ogwaweddewo 15 ng'obadde ofa kawungeezi owulira nga bakuwadde 1,500 era yali ali awo n'omusajja mugandi Mukama akwongedde emyaka 15 ate Katonda muzibu n'amugamba gyokumanya essaala yo egenze wala otinkudde eggulu lyonna n'olitabulatabula osabye n'otinkula eggulu n'olitabula. Katonda takomye kukwongera myaka ataddeko n'akabonero nti kaki akutte enjuba kyatakolerangako omwana wa muntu yenna yasembayo kikolera omusajja bamuyita Yoswa kati akikoledde gozzeeko goddiridde Yoswa kukikwatagana n'enjuba ye akutte enjuba n'agenda kukuuma akaginyoola n'aginyoola ng'agizze emabega bw'ati amadaala 15. nti era wetwogerera enjuba eri mabega 15 minutes to represent the time he has given you. Enjuba, are you talking about enjuba? Enjuba, nature. Enjuba means nature. Enjuba kitegeeza ku disorganizinga saawa z'abantu zonna zonna eziri ku mukono lwa muntu omu asinga ne wakukyalo ekimu. Kitegeeza ku olwo abantu bakuuma essaawa nga nkyamu lwa muntu omu Kezekiya. Omuntu ng'alowooza obudde bwaweze dda. Rediyo zonna ezasoma amawulire zasoma mafu kuba tolabanga kusoma amawulire ng'oyogera essaawa enfu kiswaza. Banange essaawa ziri 8 ez'emisana amawulire gaagano nga bantu bagakale wulire tuli ku 75 yagamba 8. Buli ayalina schedule ey'essaawa yakwata bisubi n'okutuuka olwaleero bannasayansi balina ekibuuzo kinene nnyo ku ddakiika ezo kyesagala kugendamu olwaleero. Lwa musajja omu yasaba bamuyitaani yasaba nekireetera Katonda okukwata akuuma akanyoola enjuba namuziga kwetambulira n'akanyoola ng'akazza emabega amadaala 15 lwa ssaala ya musajja ayakyukira ekisenge n'asaba Katonda. Ulya Bayibuli nga bwekyogera ku Yoswa nti tewabangawo olunaku Katonda lwe yali ahonalinze mwana wa muntu nga bwe yahonalinga Yoswa ku lunaku olwo ne ku Kezekiya kyali repeated. Tewabangayo olunaku when God honored a man's prayer, a human being's prayer. Tewabanga olunaku Katonda lwe yassamu ekitiibwa essaala y'omuntu nga bwe yassamu ekitiibwa essaala ya Kezekiya. Essaala enyoola enjuba n'egizza emabega eba ssaala. Bw'oba olina engalo zikubire Yesu gamba nti amiina. Kezekiya n'addamu n'awona. Kezekiya n'addamu n'afuga. Ekiddukano ne kikomaawo, okusesema kwakomaawo, oluyiro lwakomaawo. Oluyiro manyanga luno wayirindi yennano gwe yali ayiye simama nkwambiye manyanga luno oluyinja lwakala ku ddakiika eyo amalusu ge yali awandula ne gakoma. Kezekiya n'asaba obutunda n'agamba mundeetere ku magi. Abaali esayidi eri beewuunya bamusanga asimba kagga afuluma nogandi abaali ogwo si mulambo ogutambula. Abaali mulambo gugolokose gutya kubanga beebiye essaala tebabimanya. Ebya Isaayo mulagula tebabiwulira. Balaba kasajja kufuluma nga kagira kati Katonda akongedde emyaka.
agandi abaye omulambo gutambudde bwe ababadde bagamba nti ogenda bagenda kwewunya nga balabozeemu otambula. Abagamba nti oli mukuggwamu wangi abagamba nti oli mukuggwamu obwo buntu bwolaba bwasigaza mugugu bwe busembayo. Eryo edduuka nogamba mulimu ebintu, eryo edduuka mulimu ebintu bibookisi apangamu bibookisi byasigaza okupanga byapanga babyogera dda byonna ne babinyumya nti bibookisi. Ekigenda obeewuunyisa kwe kusimba trailer mu maaso g'edduuka lyo ng'otikkula bintu mu linnya erya Yesu. Wangi gwe baali bayita retailo ng'oteeka okyusa kipande ng'oteekako nti Regina and World Sailors nga bagamba obaani yamufeze obaani yamulimbye tyagenda muwa ebintu ng'ate wabitikudde ng'ate mu ebiri mu maduuka gwe baali bamanyi nti ogenda ng'ate omaze okuddawo kuba Katonda waffe ye Katonda zaawo abadde bagenda okufa. Bw'oba olina engalo gamba nti amiina. Naye wulira kangende ku kyenaza okubuulirako mmalirize. Katonda bw'amala okuzaawo Keezeekiya ensi yonna ng'eri mu kwewuunya. Olunyiriri olw'amakumi 24 lwengenda okutandikirako nti mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa kyokka n'asaba Mukama n'ayogera naye Mukama n'amuwa akabonero. Ebyo babiwandiise mu ngeri eri so summarized naye nga bweyagala story yonna eri eri mu kitabo kya Isaaya sura 38 gyeri ono yayagala kireeta buleesi kuba yayina ekirala kyayagala okugamba ekyaliwo. Ne bweyagala full story ogenda eri mu kitabo kyani Isaaya 38 olusooka story yonna gyesiŋŋanibwa. Katogendayo kuba sije njagala ogende, njagala otunulire bino ebiri summarized bigambye n'asaba Mukama ne Mukama n'atakola nsobi n'ayogera naye. Ekyaddako Mukama n'amuwa akabonero kaliwa kali ak'okuzza enjuba emabega. Okay, olwabirimu 5 naye Keezeekiya n'atasasula nate ng'ekisabo ekyali kyeyakolwa. Awo wewandiise okwogera omuli omwongera emyaka 15 omuli Katonda okunyola enjuba ye n'agiza emabega. Bayibuli egamba nti okukikakasa ku mulembe ogwo essaawa bazibaliranga ku madaala nga bwolaba amadaala gano kwe baabaliranga essaawa nga lino eddaala erimu dakiika nnamba n'eddala bwe lityo n'eddala bwe lityo n'eddala bwe lityo. Enjuba yadde emabega amadaala 15. Kyewuunyisa abaali mu Isirayiri bonna abaakiraba ne bagamba this is it's too much of a grace, it's too much of God's grace. Kino tikirabanga Katonda tawulirangako omuntu nga bwawulidde omusajja oyo. Ensi yonna ngeri mu kukyewuunya. Wulira Keezeekiya okufaananako naffe abasinga obungi abasaba essaala empitirivu ennyo nga tuli mu katyabaga abakaaba amaziga amangi ne tutobya n'obuliri bwaffe wakati mu crisis wakati nga tutaayiziddwa abasiiba ne tusaba ensozi nga ziyimiridde mu maaso gaffe abakabirira Katonda mugamba Mukama yamba Mukama yamba Mukama bw'otontaasa ani anantaasa Mukama bw'onyamba ku luno simanyi nti ndikwerabira. Ezo essaala zetusaba wakati nga tuli mu katyabaga okufaananako naffe Keezeekiya. Bayibuli egamba mbu n'atasasula. Kagambe neighbor nti n'atasasula. N'atakola ki? N'atasasula nga ekisa bwe kiri kyeyaweebwa. Keezeekiya n'atasasula according to the amount of grace which was granted unto him. Kitegeeza ki? Yasasula naye n'atasasula okwenkanankana n'obungi bw'ekisa kyeyakolerwa. Wangi ngenda kaddamu emirundi ena kabeereko omuntu gwe kayingira gwe kataayingire manya nti oyo yajjidde bwereere. N'atasasula nga obungi bw'ekisa kyeyakolerwa. Yasasula yeebaza naye n'ateebaza okwenkana n'obungi bwa feva
mukama gye yamuwa. Wangi bayibuli erikirya kwekyo, n'ateebaza n'atasasula okwenkanankana n'obungi bw'ekisa mukama kye yamukolera. Bameka bali wano nga Katonda alina feva gye yali akulaze, feva ekisa mukama nga alina ekirungi kye yali akoledde. Wangi yegwe bameka bali wano nga wasasula. Mulaba muli ab'amazima, nze mbaagala abalokole mwalokoka, muli b'amazima nnyo. Kuga muli owulira nga n'okuswala oswala okuteeka omukono waggulu, kuba bw'ogeraageranya Katonda kye yakukolera naawe n'ogeraageranya engeri gye wamwebazaamu, kiri obvious naawe okiwulira eri mu mutima gwo nti tewali feya. Okwebazaako kwalemerera okumaakinga n'obunene bw'ekyamagero mukama kye yakukolera. Okwebazaako kwalemerera okumaakinga ne feva mukama gye yakulaga. Bassebo ne bannyabo, kanjogere kagambo feva. Akagambo feva mu Luzungu, it is the same word with the mercy, kisa, feva. Kye bayita ekisa kyekyo ekikukolerwa nga kibadde tekikujyamu, kye bayita ekisa. Kikudiremu, kye bayita ekisa kyekyo ekikukolerwa nga kibadde tekikujyamu. Singa mubadde e Masaka baleeterawo siringi 1,500 wangi ku ssaawa 5 ez'ekiro nga gwe olina okuvaayo kubanga walese omwana waayonka eka, oli ku luguudo kyokka olina siringi 50,000. Omusajja n'omuyimiriza n'ayimirira n'akugamba nti nja kukutwala naye guba gumu kitundu ogw'e Masaka, naawe ng'ogumanyi. N'omugamba ssebo nyamba, nkimanyi guli gumu kitundu, nyamba naye nnyina siringi 50,000 ate nnyina omwana gwe naleseeko ayonka wa mwezi gumu. Ssebo nyamba. Bw'akuleeta ku siringi 50,000 ekyo kye bayita ekisa, okukolerwa ekitakujyamu, okukolerwa ekintu ekitenkanankana na bwe wasasudde, okukolerwa ekintu nga tokwalifayinga kukifuna. Oli n'akuwa omulimu ng'abakola omulimu ogwo badiguli, nenagamba nkukwatiddwa bukwatirwa kisa, nkunyizeewo bunyizi. Gye muli kibayita ekisa. Lwaki Yesu tumwagala nnyo? Kubanga yatuwa obutuukirivu obw'obwereere. Yatukolera ki? Yatuwa obutuukirivu obutatujyamu. Obutuukirivu abaali babukola, abaali bateekwa okubufuna baali balala nnyo, baali bateekwa nakuba ba mu ggwanga lya Isirayiri, abaazaalibwa nga Bayudaaya, nga bakomere, nga ggwanga bazzukulu ba Ibulayimu, zadde lya Ibulayimu mu mubiri, abaakula nga bakwata amateeka ga Musa be baali bagwanirwa okuweka obutuukirivu. Ffe twayitibwanga bannaggwanga abaali batagwanira na kulya mmere na famire ya Ibulayimu, nga tetukkirizibwa yadde okutula ne ku ntebe zaabwe. Naye Yesu ne yeewuunyisa, laba bw'anonooza bannaggwanga n'abajjajja abajje n'abagamba nti kaakati naawe oli mulokole, naawe oli mulokole, naawe oli mulokole, naawe oli mulokole. Bayibuli ewamu, wulira Bayibuli ewamu ekuyita na mutukuvu wa Mukama, n'obuuza oba obutukuvu bw'okuvaawa bw'asiiba ayomba. Obutuukirivu agaba bwa bwerere, yagaba na bwa bugabi. N'obuuza oba obutuukirivu bukutandikira waggwe. Tumwebaza Yesu ayatuwa obwobwerere bannange. Ng'ambaako nti amiina. Era ekyo abatakitegeera kisiba kibayombesa. Nasinkana juzi Faaza, twali mu kafubo nga twogera ebuyogeeri gye bambatiriza. Nali ngezeyo okukebera bitabo nkakasirize eddala baddala baali bambatiza. Naye Faaza bwe twogera ne mugamba ndi mulokole, nalokoka kaakati. Nanga ndi ate ng'olokoka otya? Ne mugamba ndi ate ekitabo tokirabye nga mwali mwambatiza? Nanga ndi kitegeeza ki ekyo? Ne mugamba ndi anti musiba mukyogera ne mu vanjiri mwekiri nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Kati mwali mwambatiza nga kubulako kyakulokoka, kati nalokoka.
nangandi mwana wange genda mpola. Olowooza lwasobola okulokoka ng'ali ku nsi kuno? Ne muga nti ye. Nangamba tekisoboka. Tokyayonoona kaakati. Kyogamba tokyayonoona. Kyogamba tosa. Ne muga nsebo. Siri mutuukirivu nti olw'okuba sikyayonoona. Ndi mutuukirivu lwakuba Yesu yampa obutuukirivu. Wangi? Omuntu bw'akugabira emmotoka etakugyamu ng'obadde osula katwe mu nkere oba ebwayiise amazzi gye gatwala abantu ekiro abebwayiise mu nsonyiwe obadde olina akayumba kosula bwe kati ng'enkuba ne bwejja ejja okukatwala olina okusinga nawe kayumba n'akuwahama fulu tanka nagandi eyo emmotoka ngikuwadde. Tekitegeeza nti olw'okuba osula mu kayumba kabi emmotoka eyo siiyo era siiyo tolw'okuba wagiguze yiyo lwakuba baagikuwadde. Gamba nti amiina. N'obutuukirivu bwe butyo mu ntunula tetubufaanana, mu ndabika tetubufaanana, mu byafaayo byaffe tetubufaanana, bye twakola emabega ayayaya bikambwe nnyo naye tubulina kubanga Yesu yabukwata n'abutuwanga omuntu bwawamu n'akatambaala. Gamba nti amiina. Ne mugamba ssebo bw'oba oyagala batuukirivu lekerawo okusaba abali abaafa tomala na budde okudda ku batuukirivu abaafa edde obanoonye obasabe obagambe n'obagamba mbu bakusaabire nga tebakyasobola nakufukamira. Gwogambe Matiya Mulumba Kalooli Lwanga Tanansiba Zeketa atakyasobola nakufukamira gwogamba nti otusaabire agenda kukusabira ddu. Keera ku makya onkubira essimu ŋŋambe David Kiganda nti wangi otusaabire olabe bwe sikusimba essaala. Mukama yebazibu. Siri mutuukirivu olw'okuba natuukirira nnyo waliwo ayankolera ekisa. Kisa kyogere nkiwulire ekiki ekisa. Nampa kiwe bampa kya bwereere ninga omuntu gobawa essuuti nga talina ngatto naye raba bagimuwadde yiye omuntu osobola omusingana ng'asawodde essuuti ya mitwalo 6 ku siripa naye eba ssuuti ye. Ani ali engambeko nti amina tuve wano. Kisa kyogere nkiwulire kisa. Ekisa kyekikutuusiza wano. Mukama waffe we yali annyonnyola akakubo akaguudo mwe twayita okufuna ekisa yannyonnyola bw'ati yaga nti waliwo kabaka yali yafumba embaga n'abako be yayita ab'ebitiibwa bajje ku lunaku lw'embaga ne beekwasakwasa ne bagaana okujja. Kabaka n'anyiiga n'atuma omuddu we n'amugamba genda mu luguudo, genda mu katale, genda mu sitenseni, genda ne ku mwala, genda ne mu kisenyi, genda ne katwe, genda ebwayise, genda ku sesikweya, genda mu wino, genda ondeetere abagenda okulya emmere eno. Wangi buli gw'osanga muleete. Ekyabaleesa kye bayita ekisa kubanga ne kaadi tebaalina. Ne kaadi ezibayita tebaalina. Embaga kabaka embaga gye yategekedda nga gwe teyakuwa kaadi teyakumanya teyakuteekerateekera teyakupulaningira weezula otya ng'ogiriko. Kabaka akati mu bunyiivu yakwatibwa ekisa nagandeetera bamasiki ne batuule. Oyo gwolaba atudde okulinaanya oyo mutunule mu feesi omulabe oyo singa si kisa singa si yaali wano oyo gwolaba yali muntu muzibu oyo oyo nga wamwambudde Yesu nga Yesu alinga kooti n'omumwambula omanyi kye tosigazaawo wiki dokita oyo neiba gw'otudde olinaanye nga wamwambudde tosigaza malaaya bw'omwambula Yesu oyo nga wamwambudde bwoti n'omuggyako Yesu n'omuwanika wano tuba tusigazizaawo munyi wanjaga. Ekisa kye kimutuuziza wano, kisa kye kyamuleeta. Kisa gamba nti kisa. Emmotoka gy'olaba avuga oyo si yali badde agivuga. Yasomawa nga waliyo n'abataasoma batagivugayo oyo yasomawo oyo. Kisa eyo ennyumba gy'olaba asulamu kisa. Bw'oba oyagala okutegeera ekisa bye kikola, bw'oba oyagala okutegeera nti kisa, jangu owulirize sitole ya Dawudi Kiganda. Otegeere Dawudi Kiganda yaani, avaawa, yabeerangawa, n'enjiri eyinza okukulema okuwulira ng'otegedde ebyafaayo bye. Oyinza n'okusituka n'ogenda n'ogamba Katonda wange
nze mbadde simanyi nti omusajja obwedde atubulira enjiri yatundanga nananzi ku luguudo. Siramu ekyo kisa. Gamba neighbor ndi kisa. Kisa kyekituuza neighbor we nekimutuuza wano. Kuba ebyo tetubimanyi. Gosese ku byange byokka naye omulaba yaseka nga gyoli ndiye taliko sitole enkambwe. Aliko sitole enzibu oyo gwolaba. Ono Dani Ndugwa yajja wano mu kyaki nganda we yereka ekikwanso wali gwolaba bayita bisoboka olwaleero wali bw'oyawulako Yesu oba osigazaawo ki? Kisa. Basabo kiki? Kisa. Bw'omanya nti kisa okendeeza olugezigezi. Bw'omanya nti kisa okendeeza amalala. Bw'omanya nti kisa byoyogera biba bitonotono. Bw'omanya nti kisa toyisamu bantu maaso. Bw'omanya nti kisa weebaza ku Mukama. Bw'omanya nti kisa oyiga okusinza. Bw'omanya nti kisa oyiga okuyimba. Bw'omanya nti kisa gamba nti kisa. Kisa. Bw'omanya nti kisa toddayo kuvuma balala. Toddayo kuleta lugezigezi. Toddayo kuwoza eyo giraffe eyo gyanywereddeko nga nange nywerako eyo giraffe. Nze tokwatanga ku giraffe yange nze. Gwani? Buuza neighbor nti gwani? Gwayasulanga mu bikunta ebifukire zibangako essuuka embugo wasulanga mu mbuga ate n'ozifukira. Mwe temumanyi mbugo nfukire bwe ziwunya. Mbugo ate n'ogattako zifukamu ne ziyulika ne zibeera ng'obusense nga n'essente lw'olubugo olupya ate nazo waka teziriiwo ng'olina kukola nga weebikka olwo olubugo olwasensuka ne bukya ku makya ogenda okuzuukuka nga lwakwambadde muno mwonna olinga ensolo eri mu lutuula era nga ne wabaawo ekikufubutula. Bwe wabaawo ekikufubutula ekikufubutudde ate si kyekikutta olubugo lwe lukwettira kuba luba lwakwetuze muno mubulago mwonna. Kisa. Tojjukira mpale ze wayambala. Empale gye wayambala eyali shoti nefuuka sikaati. Oyagala tugikujjukize? Bameka bayambala ku mpale efaana bwetu mbeere balokola ekimala. Empale nga yavaamu ekyawakati nefuuka sikaati. Anti olaba laba embaga. Laba embaga. Laba embaga. Kati yoyo no blaza sebawoza tomanyira mukulunga olugezigezi baba. Gamba neighbor ndi kisa. Kiki? Kisa. Kati kubanga nyini osula eri amazzi gye gatatuuka manyanga ku lusozi emuyenga olwabasula ebwayise eyo grade ya wansi. Naye maama singa tujjayo vidiyo ne tugikulaga nti wasulayoko. Singa tukulaga engeri gye wajja e Kampala n'engeri gye watandika. Si ye gwe ayajjira ku lole y'amanda. Si ye gwe ayajjira ku lole y'emyera. Gwe nga tewali nakuleeta weeripa kulinga gy'oli nti olina by'otikkula. Ne bakuleeta paka e Kampala nga balinga baleeta ensawo y'amatooke. Kati oli Kampala ofuguma naawe ovuma abaavu. Tosemberanga ku mmotoka yange ge tomanyiira. Mmotoka nga togikwatangako ogiddugaza. Maama wali ku lole y'amanda nga tewaddugala. Gamba neighbor ndi gundi kendeza lugezigezi kino kisa. Kiki? Kyogere ntuulire kiki? Kyogere nnyo kiki ekyo? Kisa. Ekyo bwekijjukira okendeza ku ngeri gy'obadde ovumamu ba house girl omukyala gwe. Bw'oba olina omukyala gw'olinaanye mukoona akakokola mugendi bw'omanya ekiso ojja kukendeza ku ngeri gy'obadde ovuma ba house girl. Leero luno lwaki? Kubanga ate naawe avuma ba house girl ate naye watandika oli house girl. Lwakuba bitaala bye byakuta maama. Kati oli mukyala gundi. Naye wafumbanga mmere wasisitawo gye wasomeranga bye wayitamu naawe okyabijjukira ng'osomere wasisitawo. Noyoza emigugu gy'engoye ne gikomeewo. Omumbogo mmere nga gukomeeno. Nowaata emmere ekomeeno. Gwe weebaka ku munaana ogw'ekiro kuba okyayoza sowaani zaabwe. Kati olwaleero kisa. Kisa. Bakiyita bati ekyo. Si gwe walibadde mu emmotoka. Si gwe walibadde osulamu eyo ennyumba. Kisa.
na wano si wali badde essaawa eno, si wali badde wano kisa, wali badde mu disiko. Abamu ku mmwe essaawa eno wali badde ku walagi. Bameka abanywa ku walagi mubere balokole nga wanywa ku walagi. Essaawa eno wali badde ku walagi nga n'obumwa bumyukiridde, nga n'obutama buzimbye, nga n'entuye zikuvaamu walagi. Kale laba musanje ono, wandibadde wa musanje. Ssaawa eno wandibadde wali ku malwa, akabuto nga kazimbye kati alinga mafuta mingi. Malwa kisa 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 kisa. Kamalirize kamalirize ekizibu kya Katonda. Ampadde ne ku ssente kisa 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 kisa. Kisa omwana Bugembe yayimba nti mwali waluli bwe twabanga tuyimba nga bwe tuyimbira mwebase. Gwe bagambye bulijjo tetwabuliranga njiri naye nga tugibulira nga waliwo akoyadde olwabiri ng'olinga alina kyeyabba olinga aweereza bayaali. Mukama webale wamataata kisa. Naye kamaliriza bwe ntuulira Bayibuli bweyogera olwa 25. Naye Keezeekiya n'atasasula nate ng'ekisa bwe kyali kyeyakolwa, kubanga omutima gwe gwegulumiza, obusungu kyebwava bubeera ku ye ne ku Yuda ne ku Yerusaalemi. Njaziko obudakiika butono mmalirize. Basebo ne bannyabo, bwe waba nga waliwo ekizibu Katonda kyasinze okusanga ku bantu be bakoledde ekisa, wangi kwe kulemererwa okusasula okusinziira ku bunene bw'ekisa kyabakoledde. Bwe kiba kisa Katonda yakikoze. Naye basebo ne bannyabo tuli balyazaamaanya, nga n'ekireeta obulyazaamaanya kwe kwegulumiza. Okwegulumiza kwe kwokka okutuleetera mu mutima gwaffe okugamba nti amaanyi gange, obuyigirize bwange, obumanyifu bwange, okukola kwange ennyo, influence yange, experience yange, my hard workingship, simanyulira ebyo byonna bumanye, obumanyirivu bye binyambye okufuna bino byonna bye nnina, bye binyambye okufuna bino byonna bye nnyina. Singa tekwali kukola nnyo. Omanyi abo bagundi abo tebaagala kukola, abo bagundi tebakola. Nzomanye essaawa zenzuukuka, abo tebaagala kukola. Mukwano bw'oyagala okukimanya nti si ggwe osinga okukeera okuzuukuka, keera ku makya nnyo essaawa 10 oyimirire ku ssaawa ya Queen. Yimirira ku ssaawa ya Queen olabe obungi bw'abantu abawa matuka ekatwe nga bayingira owino. Ojja kitegeera nti ate gwe ozuukuka buyise. Wangi bwe oyagala okutegeera nti si gwe osinga okukeera, keera mu Kampala ojja kulaba abakeeze. Ensi ekeera naye nga tebanafuuka nga ggwe nga ne byolina tebabirina naye nga bambi nabo bakeera. Bw'oba onyumiriza na kusomako, yingira mu kibuga bano otandika okubuuza abali ku street gye baasomera, ojja kwewuunya. Abamu balina qualifications zotalina. Nakati essaawa eno genda engeri wali mu malwa, abatudde ku malwa abamu balina PhD. Bantu basoma balina ebitabo byabwe ensi yakwata bakwate. Buli kyeweenyumiriza nakyo tumuli, buli kyolowooza kyekikuyambye okutuuka awooli si kyekyo, bakiyita batya ekyo.